Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kwagala nnyo nnyo sinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ng'oli mu Uganda nawali mutala w'amayanja okola kyamaanyi nnyo. Kama tukwebaza olwaleero ekitiibwa kyo n'amatendo mwoyo mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Lwakatamika enjagala olabe kansesezza wengalabye ono wa Luganda abuulira enjiri okuyita mu kutontoma oba bamuyita lugaflo ebigambo I think mwabamanyi ebyo ebyabayimbi ababe bwoba yabeera lugaflo oba abeera ki nze simanyi bulungi naye akawuliza akatambi ako yawo kawulize bulungi olaba owooluganda oyo ng'abuulira enjiri. Bangi bagambye kati kuba ayimba agibuulira nga bitontomi ekiringa kitontomi amu bagambye abantu asalokoka bali kunyumira bunyumirwa beat bali kunyumira bunyumirwa beat naye nga byabagamba bibayitako buyisi. Kale tuwuliza akatambi ako mu dakika zijja kubeera nga bbiri olabe enjiri tulina ogibuulira mu mbeera yonna ate sobola okuba nga tweyongerayo. Zibikule enjiri mbuza nze zibikule enjiri mbuza nze zibikule enjiri mbuza nze zibikule mu Bayibuli enjiri zibikule enjiri mbuza nze zibikule ulira wamma Yokaana 3:16 bweyagala enseno n'okuwaayo anko n'awaayo omwana we yazaalibwa mboyo omu yekka yatufiirira obulamu bwaffe buladi yabukomyewo. Matayo 5:14 yatugamba omusajja bwe twasembeza buladi yatuyamba. Muganda wange bwe yalaalize okubuulira ennyiriri zibikula wulira buladi nziwandula. Bakolinso 2:5-17 Bayibuli egambye buli muntu waba mu Kristo Yesu kyava yafuuka ekitonde kijja nze kubuulira ebyemabega buladi nga bimaze okuyita omusajja Yesu akufudde mujja nkunnyonnyola. Yokaana 14:6 ye kkubo ye bulamu ye mazima nkugamba tewali agenda kutuuka waggulu wa kitaffe okuggyako buladi ng'okkiriza omusajja Yesu. Matayo 10:28 agambye mujje gye ndi mwena buladi abakooye n'abazitooweredde omusajja y'abawummuza. Buli ajjanga akooye omusajja amuwummuza emirembe girimu ono musajja nti gwe mbabuulira naye simanyi oba munzikiriza nnyongere ziwandule ziwandule enjiri mbuza zo ziwandule enjiri nyongere zibikule enjiri nyonge wulira kubikulirwa essuula esooka lwa 6 Bayibuli egambe nafuuka kabaka ate ndi kabona yonna gye ntambulira buladi nomvimba kuba Yesu yandikujoba buladi mbannyonnyola. Bakolinso ekisooka Bayibuli 3:16 wulira nze nzibikula. Bayibuli egambe nafuuka yeekaalu ya mwoyo mutukuvu yansiza bujja buladi nkutabbira. Bw'oba oli eyo buladi omubiri ng'okyagutwala ku mabinto kyali wange boyi nkutegeeza akadde keekana abatanda b'akalulu kaliwa Mukama yeebazibwe wamma gw'ayagala Yesu gamba waali ayagala Yesu gamba mulamu ayagala Yesu gamba muwonya ayagala Yesu gamba waali anayagala Yesu gamba lokola. Oluganda oyo omulabi Pawulo atugamba mu Bafilipi 1:15-18 twalaba ababuulira Kristo out of envy abalala out of a good heart naye mu byonna Christ must be preached. Kakati Bayibuli yogera ku bitone talents. Katonda agaba talents. Wali asobola okubuulira Yesu okuyita mu mazina. Asobola okubuulira Yesu okuyita mu mizannyo ebiyiiye oba firimu abamu okuyimba okitegedde naye talents zino tulina okumakinga sure nti ate sitaani taziyingiramu kuba atazaagala nnyo zikozesa. Laba abayimbi b'ensaba abasinga baali bayimba mu kwaya y'omu Juliana Kanyomoozi baali bayimba mu kwaya ate nalaba ekitone kye balina n'amaloboozi n'abadaivatinga
So okukozesa talenti ze tulina okuweereza Katonda tekiri mu sitaani. Kristo alina okubuulirwa mu ngeri yonna. Gwe sobola okubuulira Kristo ng'oyita mu kugaba, oli okuyita mu counseling. Oyinza okuba ng'olina ekikutawanya n'ogera ew'omuntu n'ayogera naye n'ovaayo ng'okkakkanya. Okitegedde? Abalala okuyita mu kwagala, ng'ayagala n'abatayagalika. Naye nga naye omwo mwayitira Mukama, buli Katonda kyakuwadde akuwa n'ekisa ekikiwanirira. There is grace. Bakuba gwe toneezuula. Waliwo Katonda kye yakuwa ky'olina oyimiriramu obuulira enjiri. There is grace for that. Naye kakati ekizibu kye tulina nti guno omulembe mufu. Kati abantu bajja nyumirwa bunyumirwa muze ndongo. Eyo biiti eyo. Tolabye abamu nga bazina. Awe wale yange. Naye obuleza kyakola kirungi. Naawe olina talenti lwakuba oganye ogijjayo. Naye agenda kudda. Ojjukira olugero lw'abali be yawa talents. Omu n'amuwa simanyi 6, omu n'amuwa 2, omulala n'amuwa emu n'agiziika. You are going to give accountability. Buli Mukama kye yateeka mu ggwe ekitone ng'olina okikozesa obuulira enjiri n'otakikozesa, ogenda kuwa embalirira. Nze nkubuulidde ogenda kuwa embalirira. Naye ate beera mwegendereza nti osobola ekitone ekyo Sitaani asobola okukikozesa. Asobola okukikozesa. Waliyo abalina amaloboozi. Waliyo Katonda baawadde ng'asobola okuzinira Mukama. Sitaani ate awo n'amukyusa n'omusanga mu kaliyoke oba mu bivvulo. Kakati ono brother kyakola, it is very good. Akozesa Mukama kye yamuwa. Naye omulembe muvundu. Omanyi kino ekirabo kikola. Naye ate olina okusaba Mukama n'akuluŋŋamya. Osoogera n'ekirabo awantu ate bali boogenzemu engeri gy'okikozesezaamu bo ne balabamu birala nnyo. So tulina kusaba Mukama atuluŋŋamye engeri gye tuyinza okukozesaamu ebirabo bino tutuuse obubaka eri ensi. Naye nze awo ndabye. Amanyi ndabye mu comment section kwa video ano agamba ekizibu ye new curriculum eri mu masomero nti olina kubeera creative. Yeereese obuzibu new curriculum. Kyayiza kirungi naye beat eri mu bigambo byage oba gyagoberera nga abuulira enjiri okuyita mu kutontoma. Beat eyo yansi. Ekyokubiri, abantu tebagenda kufa nnyo ku byoyogera, bo bali kugoberera beat. Weewali obuzibu awo. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga byansi olina byesonyiwa. Gwolina byesonyiwa. Gwolina nnoonyaayo ebiri mu layini y'Obwakatonda. Lwakuba mugamba kati tunogenda n'ebyensi ne drawing attention. Ojja balaba nga bangi nga bonna bakuwadde attention, bonna bagenderako bazina. Naye nga si nti byoyogera bye bibakutteko, bo bali ku biiti. Ngala amakulu tebagategedde bulungi. Kati ffe abamanyi tusobola otegeera. Naye kakati bali bazibe. Ate obatwalidde ekintu ekyabwe mwoli kutontomera. Kale bo bakola ki? Beera balina kuba bukube muziki. Balina kuzina paka last. So ekyo kirungi era nkubiriza buli omu ng'olina ekitone Mukama kyakuwadde kikozese. Kozesa ekitone Kristo kaabuulirwe mu mbeera yonna oba mu ngeri yonna. Teweetuulako. Olina ky'olina ky'osobola okukozesa. Teri Katonda gw'atawa ability ebuulira njiri taliyo. N'obeera oli Kasiru, bakasiru tebagibuulira. Saabaleetako Kasiru awo. Ekyo kyagala mutera ku Tish TV ng'abuulira enjiri. Bakasiru nabo babuulira. Bamuzibe babuulira. Bakigala babuulira. Abalema babuulira. Kakati gw'olina complete. Oyogera, owulira, otambula, naye olemereddwa. Waliwo pasita gw'entera following nga mwerabidde erinnya. Talina
talina bigere. Oba osobola omunzijukiza alina emikono. He's having hands. Sikiwa. Pastor Samuel ati bagamba ali kujjako e Uganda oyo omusajja oyo. So muntereko mu comment section. Naye abuulira enjiri ekomye ku bantu. Ekomye ku bantu. Katonda amutambuza amawanga. So si kulowooza nti olina kubeera n'ebyo by'oyagala. Katonda ekiri mu ggwe, obusobozi obubuulira enjiri buli mu ggwe munda. Olina kulaga kuyaayaana n'obusiikuula. N'ogamba Mukama nze simanyi kye nteekeddwa kukola oba simanyi ngeri gye nzabuulira mu njiri. Nnuŋŋamya. Mwe mutukuvu ajja kulungamya. So tubeere creative. Abenzi bali creative. Ne bongera otambuza Setaani mu buli category. Naye ffe ekkanisa twebaze. Ate nga tulina resources. Tulina abaana abali talented. Okitegeera? Naye tetukozesezaako kakisa. Naffe Yesu kumukuba abansi ng'enjogera ennaku zino weeri. So ndabye akantu ako nga brothers creative naye ekidongo ekyo. Omanyi kaba kantu katono kati. Sitaani asobola okuleka n'obuli naye kantu katono kati. N'ayisaawo ekikye. N'ayisaamu ekikye mu kikyo. Kati oba weetaaga mwoyo w'amagezi n'osengejja n'ogamba kituufu naye guno omuziki wenna agenda mu Katanga, wenna agenda mu Kimumbaasa, wantu wonna abantu bayinza balaba nga bakuŋŋaanye ne ndowooza nti Yesu abaagala oba bakkiriza Kristo. Naye ng'amazima obudongo omuziki gwe gubakuŋŋaanyiza ebyawandiika byonna byennyimba bayinza okuba nga byo bye bayitamu buyisi nebigwa enkoto. Beetaaga okuba nga bannyonnyolebwa ekyawandiikibwa ekyo kye. Katonda bwe yayagala ensi ye n'akuwaayo n'awaayo omwana we Yokaana 3:16 n'obannyonnyola okwagala kyokwo waliwo okwensi n'okutali kwansi ekikolwa eky'okuwaayo. Awo omuntu asobola okukomebwako naye okiyimba obuyimbi. That is just mere. Tekiyinza kukola nnyo impact. We all appreciate your step brother y'atekinze. Eraga okuyaayaana kw'okubuulira enjiri. Eraga nti ayagala. Naye mu njiri muno bwe tutakozesa magezi ga Bwakatonda n'omwoyo omutukuvu otuluŋŋamya tuyinza okukomekereza ng'ate tuwonoona bwonoonyi. Nga tetuli kuyambako mulabe. Sikulimba. Kubanga ngugamba Katonda yayagala ensi ye n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka n'enkoma awo nga sikunnyonnyodde. Oyinza obutabitegeera. Oyinza obutabitegeera. So weetaaga. Naye ati ye brother akuba bukubi ki? Muziki ne yeeyongerayo. But we appreciate the effort. Lwakuba tusaba Mukama mulungamye. Mulungamye alabe engeri gy'ayinza okuba nga ate akyongeramu ebirungo by'omwoyo omutukuvu. Abantu bano baleme kuba nga banyumirwa bunyumirwa beat. Wabula ate bakomebweko. So kusoomoozebwa gy'oli nange olina ky'osobola okukola. Olina talenti yonna Mukama gy'akuwadde. Olina amagezi Katonda g'akuwadde. Gakozese togatuulako obutuuzi buulira enjiri. Otaakikole you'll give accountability. Ojja kuwa embalirira. Gamba Yesu onsaasire. Mu mazima neezudde nti nina obusobozi bwonna obubuulira enjiri naye mbadde neetuddeko bwetuuzi. Naza n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Naawe ayagala okuwa Yesu obulamu bwo. Kikulu nnyo. Abantu bakuba obukubi omuziki n'ogenda akiyinza obutakola. Balina okuba nga tebakkiriza Kristo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde. Mbukuwoobera omulokozi era omukama waabwo ofuge okutandika n'olunaku olwaleero okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetwolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olwaleero. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.